ono omusajja yabadde minisita wa leba. Abaffe ekituufu kye ki ku kufa kwa minisita? Bannabyabufuzi bangi ab'enjawulo, buli omu awa opiniyoni ye eyinza okuba ng'ate ye yaviiriddeko musajja mukulu ono okufa. Era kanzoke nkuwe munnabyabufuzi ono ate abeeko kyatugamba, tweyongereyo mu maaso. Ono omusajja yabadde minisita wa leba. Minisita wa leba yakamala okuyisa ekiragiro nti okutwala abaana ebweru kusaziddwamu, era ne layisinsi zonna agenda zisazaamu. Omanyi bantu bameka bakola ssente mu ebyo ebintu ebyo? Era bano abanoonyereza eyo narrative eyanguye nti no ate NSSF simwebwa NSSF teri mugenda, era bano abanguya nti tasasula musaala. Basooke banoonyereze baani oli babadde ataddeko kati ekiyinja mu ministry eya leba nga banene nga ne messages osanga obuli awo ziri ku simu ziyitingana nga ne license zaabwe olwedde bamaze ozisazaamu. Okufuna license eyo etwala abaana ebweru, they tell me osasula miliyoni 50 zirina kubeera ku akaunti ya gavumenti, ezo sizo. Now olowooza omuntu ateeka miliyoni 5 ku akaunti ya gavumenti aba mwavu, aba wa bulijjo? Munnange byebyo ate ebirowoozo byoyo oyo munnabyabufuzi n'abalala bakyayogera bye basuubira ate ebyaviiriddeko n'okubanga akubwa amasasi. Wabula abamu bagamba musajja mukulu ono abadde n'omukyala ate ali olubuto, wabula nga kasimbi muganda wange katono ddala, ng'afuna katono ate oluusi takafuna, ate nga we nabagambye nti stress esobola okuviirako muganda wange obuzibu. Era okusinziira ku ddereeva avuga minisita ono oba abadde avuga minisita ono, agamba nti bodyguard ono bwakedde ku makya muganda wange ng'ali ku geeti, wabula ono abadde avaamu ebigambo bitono ddala, era nga ebiseera ebisinga kizibu okumuwulira nga avaamu ekigambo kyonna. Tero bagamba nti omuntu omusirifu ebiseera ebisinga omwegenderezanga, because tosobola kupredictinga kyazzaako, aba mubi nnyo. Mwe abasajja abasinga mugenda ne mucunya abakazi, naye nga buli wokola omukazi ekintu akutunulira butunulizi n'akulaba, yoyo omukazi akeera ku makya muganda wange n'akujja mu bulamu bw'ensi eno. Dereva ategeezezza nti musajja mukulu ono oluvannyuma lw'okutegeera nti agenda kubanga amala ebbanga eriwererako nno ddala nga takyava waka, kino nno kyamukyusizza era teyaddamu kuba nga bw'ali, n'akyukira ddala. Era minisita yali amuvunaana nti ono talina mpisa. Ebiseera ebisinga ngenda ndowooza nti oba Honorable Kyagulanyi oba Bobi Wine ogenda n'ogamba nti oba is a prophet, ayinza okuba ono gayi alagula, because ono azze ayogera ebigambo bye nga bwe twakimanya ffenna. Ono teyatandika kati okuyingira ebyobufuzi yabiyingira era yabiyimbako myaka 2 emabega, wabula ono ayina emboozi emu gye yaliko ate n'ayogera ku bintu ebifaanaganako weebiti, era nga ssaawa zino byebiri mu kutuukawo. Njagala mwewulirireko ku ddoboozi lye Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogera ku nsonga ezifaananako weeziti. Njagala okubuulira nti nyina obeeraliikirivu nti ekiseera kigenda kutuuka nga sikyasobola kustopinga abantu banyigirizibwa bwe batyo, nga sikyasobola bagamba nti abaayi temwerwanako. Ate ng'ekyo ekiseera kiyinza okuba nga tekiri wala. Ekiseera kigenda kutuuka abaana bagambe ekimala kimala, nga sikyasobola bastopinga. Era kiyamba abo abali mu buyinza, kiyamba Museveni ne banne okukola ekintu ekituufu ng'embwa tenagaaya mwanyi, kubanga munnange okumanya Kyagulanyi Ssentamu. Era ebiseera ebisinga tubadde tujja tumulaba ng'abapoliisi bagezaako omukwata, wabula nga bategeeza bannange nnwanirira mmwe, temunwanisa nnwanirira mmwe, njagala muve mweyo embeera, njagala nammwe musule bulungi nga baminisita be mukuuma, wabula abapoliisi nga beesuulirayo gwannagamba. Kintu kye ndaba nga ssaawa zino kye kiri mu kutuukawo.
nsonga yemu eyo era abapoliisi emabegakaawo balina engeri babadde bakwatamu ate ba MP mbutuufu nga naawe otunula ne weeraliikirira. Ebifaananyi bibadde bitambula wabula ekintu kyolowooza nti tekibadde kirungi, wabula gavumenti ebadde tevaayo kwogera mu lwatu ki kituufu kigenda mu maaso nga beekwekereza, wabula kino ekituuseewo ate kigugumudde abanene n'abampi. Of course kambaweeko ate ne ku mukyala Betty Nambooze muwulire naye ate ebigambo ebyamuvaamu emabegakaawo. Obutujju buva ku ki? Terrorism eva kulyaza amaanyi. Omuntu omulyaza amaanyi ng'ebyobufuzi bye bireeta bamulyaza amaanyeza. Omugambo otya lwaki onyize era njagala oyombe bw'oti. Omuntu mwamulyaza amaanyeza dda. Abakulembeze ababi batuma bannansi okufuuka abaki abatujju. Omuntu ne bamunyigiriza, abantu ne babba eggwanga lyammwe ne balimalawo ne balya ebifumbe ettokose. Mu butuufu woba owulidde omukyalo ono oyinza okugamba nti naye ayogera mazima era kyayogerako kituufu. Osanga singa gavumenti evaayo nerwanisa ebintu bino nga tebinnaba kubaawo mwanatu ebbwa ne litasajjuka. Bodegaadi ye yamaze dda okuba nga ate agalamizibwa. Kale Mukama ate amulamuze kisa ebyo bye yasobya n'ebyo byabadde tannatereeza, yadde nga ye afudde alowooza abitereezezza. Ebiseera ebisinga okutta omuntu si kye kintu ekisinga okuba ekibonerezo eky'amaanyi. Ebiseera ebisinga omuntu wowangaala ennyo, ekyo kye kisinga okuba ekibonerezo eky'amaanyi. Wowangaala ennyo n'olaba ng'osasulira ebibi by'okoze. So okutta omuntu si kye kisinga, ono yakoze ekyalowooza nti kye kituufu. Nga tunaatera okuba nga ate tumaliriza mukwano gwange, njagala kwogera naawe alina ekirowoozo ekyogenda mu plastic surgery era nga ogamba eno figa gyendimu sigyagala, nandiyagadde ofuna akabina akanene, nandiyagadde ofuna akalevu akali kavudi ng'akagundi. Mukwano gwange, njagala nkulage ku bifaananyi by'abo abantu abagezezzaako ate okukola ekintu ekyefaananyirizanga oba abagezezzaako okukola plastic surgery batya we bafaanana. Kino nno tekibaawo bbanga ppanvu. Osobola okukola plastic surgery mu mwaka guno, wabula wootuukira mu mwaka ogwa 2029 muganda wange ng'ofaanana birala. Byebyo ebimu ku bifaananyi ebiraga abantu abagezezzaako okuba nga ate bakola plastic surgery. Muno nno nga mwe muli n'omukulu Michael Jackson. Era woba wegendereza nnyo, Michael Jackson ono plastic surgery yamusumbuwa nnyo era atuuka ekiseera nga yambala akakookolo ku nnyindo. Kitegeeza ki? Ebintu byali bizizza omuzigo. Kale wegendereze nga ogenda mu plastic surgery. Butereevu mukwano gwange nenkwebaza gwe agyekuumirako Jika Media nti okola kyamaanyi nnyo no ddala. So genda maaso gyekuumireko, subscribinga, likinga ate ogendeko ne mu comment section obeeko kyogamba. Mbagala nnyo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mweraba.